kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwummuza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano omumbejja Aisha Nasolo ge gange kadde ka mawulire nkusaba go wenna tana subscribinga mukwano gwange subscribinga tekako akadde olimo okubeera nga ate omissinga out updates yes like nga video eno n'oluvannyuma ate tutandikirewo omukwano gwange naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala omwaka 2023 gwo tugutandise n'amaziga mmerere kati no waliwo Kadaama asiŋŋaaniddwa munnaye ngenda kuba nkulekerako akatambi maaso kawo naawe ogende maaso n'okubeera nga ate okeewulirirako ali awo agamba nti munnaye yayitira mu kampani eyitibwa Labour World ewakaliga naye alabika bambi n'obwongo tebukyakola bulungi erinnya lye teritegeerekese wabula gwe wenna amumanyi mu katambi ako butereevu bambi tegeezaako ku bantu bw'oba gwe omuntu we bambi kimanye nti embeera gy'alimu yeetaaga kubeera nga ate bambi adduukirirwa akomezebwewo okwabo bwe otherwise si byangu n'akamu n'akeddagala twongere okubeera nga ate twesabira buli omu mu ggwanga ery'enjawulo gy'osinzira okubeera nga ate okakkalabiza emirimu gyo osobole okubeera nga ate munange weefunira ekigulira amagala eddiba twesabire otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ewaliwo olugambo ate olukyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate lutambulira ddala kanduyitire ddala lugambo lw'ensonga nti munnange tebinnakakasibwa wabula bikyali awo mbumbumbu ekigambibwa nti munnange rape saako ne Bindeeba nti munnaye baafunyeemu ensasagge era mbu wetwogerera mbu Bindeeba yasuddewo ate omukyalo ono rape oba abangi gwe bamanyi nga Precious Remy ekituufu kiri nti amazima tegannakakasibwa naye byonna ebinaba bizuuliddwa nja kubeera mbikuleetera wano naye nga bo abaana batandise dde okubeera nga ate batandika okutambuza olugambo ate byeyongedde okutabuka rape we yavuddeyo n'apositinga ekifaananyi kya Bindeeba ekikadde nga bali bonna eposita eyo yali yagikolako dda mu October wabula nazza ebifaananyi bye bimu mu nnaku nga 2 emabega n'agenda mu maaso n'okubeera nga addamu ate akola positi y'emu kugamba nga ateekayo ebifaananyi bye bimu wabula nga ate ebigamba wandiiseko byanjawulo kati abo ba social media in-laws ne bavaayo ne batandikira ddala okubeera nga ate bamusabulira ddala nga bamugamba ebyo ebifaananyi bikadde biki tulage ebifaananyi ebipya kale kwegamba ebintu byo si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga nkujjukiza nti bino tebinnakakasibwa wabula biri mu lugambo wabula tetwagaliza muntu yenna alina kubeera nga ate ayawukana n'omuntu we wabula kyonna ekinaaba kituusewo butereevu tujja kuba tubibaleetera wano munnange ekifuula omuntu serebu kwe kubeera nga buli ekigwa mu bulamu bwe abantu bakitegeera era ne bakyogerako omuntu yenna alina buli w'osalawo okuyingirira obulamu bw'okubeera celebrity ekyo kyonna ekyo munnange olina okubeera nga ate okyetegekera yes so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ye Nakankaka Yvonne Saakate ne Don Asiya bo bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate battunka emabegako nakuleetedde akatambi nga Don Asiya akalakata bubi nnyo Nakankaka wabula wetwogerera ne Nakankaka munnange avuddemu omwasi kinajjukirwa nti Nakankaka si ye muntu gw'otera ennyo ssanga mbona amwogeddeko aveeyo amuddemu wabula munnange ku mulundi guno yeegaganudde naye n'abaako ate obubaka bwaweereza Don Asiya ngenda kuba mbukulekerako wamanga ogende mu maaso n'okubeera nga ate obwekkanya mugambye mazima oba nedda ye abaffe gwe magezi ki gowa ababiri bano bannange entalo zino nga ate tuzikooyo okubeera nga zitambulira ddala ku social media ngenda kuba nkusiibula fonnaawo kankulekereko obutambi buno subscribe nga gwatanaba mukwano gwange tekako akadde like nga video eno naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka goodbye for now. Which company in Uganda? Of the company chair Uganda. Company. Power Lord. Esangibwawo. Esangibwawo yogera tukuyambe sindike video. Esangibwawo Power Lord. Wakaliga yesangibwa aha tata we erinnya lye tata wo nati tata we erinnya lye yani tata wo nati tata we erinnya lye yani tata wo bamuyitani ate mama wo baba wa Adija ate tata wo
Tata wange. Samadu. Asangibwawo. Tata wange. Asangibwawo. Tata wange. Asangibwawo tata. Tata wange. Tata wange. Tuli bana bato kugwe. Oba wasalawo kujja ku TikTok kola TikTok zoka kubikwatako leka abana b'abandi. Kuba nawe kenyini oli muzadde I don't know nti moyo mwala owanakula n'omulaba nga bamuvuma ku social media you will feel happy. Ojja kuddeyo latte tumunaye kawala kange bakavunye. Mukwano mwesonyiwa abana b'abandi nesonyiwa nzija mu kamwako. And let it be the last time you talk about me. The next time you run that live, you will see the hell out of me. The next time you talk about my family, you will see the hell out of your phone. You will see what I can do. Because enough is enough. If I keep quiet, mumanira. Because in Sirisa nyo kwe gamba buli chiyenge chigana kuba ichibukire Yvonne. But dear, mwewe muze kwanza wakusidika ishitagiza nti ndi musiru. Just imbaleka blessi. But the next time ochikoze emirundi ejuwera nga nkusirikiride. But the next time you do this shit, you'll see the hell out of me. Now I'm wondering, what did Alan do to you? Omuvumye okoze bichi mbasi kufuna bulungi. Wachite mwesonyiwa abana b'abantu. Lwaki tovuma abakuvumya atakuvumya oba omugamba coach? Don't you have content? Look for your own content. Wekwate videos abajazi liking and leave people alone. Leka abantu. Besonyiwe. As if you don't have what to do. What I know you are calling down to work with your